Yes, Dave mbanyiza ku Fadi TV essaawa eno muli mutya mugiye baje mutisako engalo essaawa eno nina kukusaba subscribing atompere video no like nakasita rozeti nkutumideko kosani mwana mola Puliti Aisha nakiri wa Hassan nkutumideko kosa namwe n'abannayuganda abasinzira mu ggwanga alya Canada kubanga mugifollowinga abali Qatar abali Saudi Arabia abali mu ggwanga alya Jordan abali mu ggwanga alya Iraq ekibuga bakita Baghdad kosa namwe bannayuganda abali mu ggwanga alya Abu Dhabi zanabu makola nkutumideko obale kubanga ogiye kumira ku bagita Fadi TV UG ina kusaba subscribing atosikalinga ogiye kumideko ensonga za musajja mukuru Hassan Nduuga bana ebizibu bya NSA zino simanyi na kumanya bali musajja watu okuyamba ko yayamba ne emimwa bamutaddeko emimwa gidyemik simanyi na kumanya bannange obagena kikwasaganya atya simanenga ye musajja watu sazi ali mukatu aba family yana lyalimpa mabega ko badde bagamba nti Wabye Sente ezayezo okujanja banadi alimpa era nga bitambula era abasinga bavayo nga basaba embalirira eya sente ezo mama finance yakola ki ziyamuwa okuyambako okujanja abalwadde okwali alimpa kosa neraga fire jukira bali mulumbe obali Grace basonda sente mu kibbo obula bagamba nti ne sente ezo musajja mukulu Hassan Nduuga yabbako ezimu era bagamba nti sente basonda nyingi naye singa tamanyi waje zaalaga Hassan Nduuga kyevula mbagambi nti saazino ali mukatu bagamba ezasonde mu kibbo yazibba bagamba ne mama finance yamuwa ez'okujanjaba abalwadde nzo yazibba kugamba Hassan Nduuga oba kiki oba okuyamba yakola nsobi tewali amanyi nenga musajja wattu essaawa eno amawulire agatambulatambula aba family ya Grace omugenzi balaga nti musajja mukulu ono Wabye Sente ezimu ezaali mu kibbo ze basonda ge mawulire agatambulatambula essaawa zino ku mukutu ogwa news opera ge mawulire agatambulatambula essaawa zino galaga nti family ya Grace kosana abantu basinga ab'ekyalo bagamba nti kunaku olwekiro ekyakeesa olunaku lwe baziika Grace olunaku lwe basula mu kyalo ekyampisi gye baziika Grace basonda omusimbi ogwali guwerako mu kibbo abantu basonda omusimbi ogwali guwerera ddala olw'ensonga nti Hassan Nduuga yali abasuubiza buli awaayo sente ng'amuwa emikisa jjukira essaawa zino ye yeyita jjajja bamweyana yeta musajja omusawo ow'ekinnansi Hassan Nduuga jjajja bamweyana era ng'ono basonda akasente akawerako ddala akamoome kaali kawerera ddala naye nga bagamba nti akamoome ako Hassan Nduuga yatolako kaakamu n'akeza akamu yakeza yakakuba poke bwe bagamba kati olw'ensonga nti bagamba nti akamoome kaali kangi nga kawera kugamba Hassan Nduuga musajja wattu ebizibu byalimu essaawa zino simanyi na kumanya ng'ejja n'abivuunukamu abalimpa bamutaddeko omumwa alimpa amusuubiza n'agamba nti anti kubalaba Hassan Nduuga nziza sente azaganye ekisusse ennyo agambye ajja kumuwa sente kaawone ajja kukola sente azimuwe zimutame zimutabe kwegamba bannaye bennaku bisekwa naye nga musajja wattu Hassan Nduuga ye ebibye buli omu amutaddeko omumwa buli omu ali kuye buli omu obu nga abutadde kuye musajja wattu Nduuga otukesa ne wejjusa lwaki nabayamba oba lwaki nayamba neza Grace nazo amawulire agatambula galaga nazo ekibbo yakikwatamu ekibbo amajja yagatwalagamu olw'ensonga nti kamoome yali awera gwe basonda ekiro ekyo kugamba Hassan Nduuga ye mumusabire kubanga si birungi ku side ye bagita Fadi TV subscribe stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate eby'omulembe mubeere bulungi mweraba